kugenda ku kisenge ky'ennyumba obeerenga oba ku ntuumu y'omusenyu obeerenga okola bw'otyo ojja kuba omaze okwetukuza osobole okusaalira omufungo olina wuzu yadde tolina y'amazzi naye ng'olina eyattayammam ekyo kiba kituyambyeko kubanga Allah subhanahu wa ta'ala teyatwagaliza buzibu mu ddiini yaffe ma yuridu llahu liyaj'ala alaykum min harajin Allah teyayagala mu ddiini munaatuteere mu buzito bwonna walakin yuridu liyutahhirakum naye ayagala abatukuze Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okubeera nga buli tubeera tuli naye tubeera mu mbeera ey'obutukuvu n'abeera nga tutukuza mu ngeri ey'ekika ekyo bwe batosobodde kufuna mazzi atojja kubeera ng'obeera omutukuvu ng'oyita mu ngeri y'okutayammama waliyutimma ni'matahu alaykum Allah yayagala ajjuzikum ebyengera bye la'allakum tashkurun ng'asuubira nti mujja kubeera abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala tulina okumwebaza ku byonna bye yatubeera nga atuyigiriza kubanga biyamba ffe Allah subhanahu wa ta'ala yeebazibwe ku byonna bye yatukolera. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا مجكر نعمة الله يشنغرا الله عليكم تيسكم الله سبحانه وتعالى يتوي بينغرا بينجينيو nga mu byengera ekisinga ebyengera byonna kwe kubeera nti yatufuula abasiraamu kyengera kinene nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatukolera ffe abantu abasiraamu nga teriyo kintu ky'osuubira ky'oyinza kubeera ng'oweebwa nga kya bugagga ove mu busiraamu singa oba wategeera obusiraamu okujjako okubeera nti eky'obugagga ky'osobola okubeera ng'owaayo bwe bulamu bwo naye nga towaddeyo kintu kirala kyonna Allah tebakuwadde kintu kirala kyonna obeere nga okiwanyisaamu obusiraamu bwo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera kyeyabawa ekyokubeera nti yabalonda ne mubeera abasiraamu wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi mujjukire n'endagaano yeeyo gye yakola nammwe mujjukire endagaano ye Allah subhanahu wa ta'ala gye yakola nammwe n'ebeera nga ndagaano ya ggulugulu kubanga bwe twali ku mugongo ffenna abantu ogwa jjajjaffe Adamu alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yatubuuza nti alastu birabbikum sinze katonda wammwe gwe mujja okusinza bonna abantu baddamu abaali ku mugongo gwa Adamu nze naawe twagamba mu kaseera ako ne tukola ne Allah endagaano nga tumukakasa nti bwe tuli batuvudde ku mugongo gwa Adamu ne tugenda mu bulamu bw'ensi gwekka gwe tulisinza Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza nti mujjukire endagaano eyo yali ggulugulu gye nakola nammwe nga mukyali ku mugongo gwa Adamu alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala agitujjukiza tubeere nga tusobola okweddako tubeere nga tumusinza mu bwomu bwe kubanga ekyo twakyeyamanga tukyali ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salam idh qultum kubanga mukadde ako twayogera nga tuli ku mugongo nga batubuuzizza nti mulisinza nze ne tukkiriza nti tulisinza gwe Allah wekka Allah atujjukiza nti mwayogera sami'na tugenda kubeera abawulize sami'na tuwulidde wa ata'na era tugonze twawa obweya mu maaso ga Allah nga tukyali ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salam ne tugamba nti tujjekenda kubeera abawulize singa balibeera nga bannabbi bazze okutusomesa tugenda kuba bawulize tugenda kubeera nga tuwuliriza bulungi nnyo era tugenda kuba bagonvu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala singa alibeera nga agatutuusizzaako nabbi yenna gwali baatumye wattaqullaha muti Allah inna Allah mazima Allah alimun amanyi nnyo bidhaati suduri ebiri mu bifuba by'abantu Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna ebiri mu bifuba by'abantu kababeere nga tebannayogera ekyo kyonna ky'otannayogera Allah subhanahu wa ta'ala abeera akimanyi bulungi n'ekyo ky'oyogedde abeera akimanyi bulungi. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba
ayeno oyinza okubeera nti ogitegeera mu ngeri ey'ebika ebyenjawulo naye Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza ng'agamba nti mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala bwe twakola naye endagaano naye ng'endagaano yali etegeeza kubeera nti tumukkiriza. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kunu mubeere qawamina, abayimirira ku magulu gammwe, ne mubeera nga muyimiridde lillahi, muyimirire ku magulu gammwe nga muyimiridde ku lwa Allah, nga buli kimu kye mukola mukikola ku lwa Allah. Shuhadaa bilqisti, bwe mubeera mu obujulizi mu buwe mu bwesimbu, nga mumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala abalaba, nga mumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala abawulira mu mbeera zonna ze mubeeramu nga muwa obujulizi. Singa obeera ng'oli mukkiriza ng'olina obujulizi bw'ogenda okuwa, beera ng'oyimirira ku magulu abiri ng'otya Allah, owe obujulizi bwo mu bwesimbu. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti abange mmwe abakkiriza, kunu qawamina lillah, mubeera abayimiriranga nga muyimiriddewo ku lwa Allah mu ngeri zammwe zonna ze muba muliko. Shuhadaa bilqisti, nga muwa obujulizi bwammwe mu bwesimbu, nga temwekubira mu kuwa obujulizi bwammwe, kuba obujulizi bwammwe buyimiriddeko obulamu bw'omuntu buyinza okubeera nga buggwawo ku lw'obujulizi bwammwe, oba okubeera nga hakki y'omuntu efa ku lw'obujulizi bwammwe. Kale bwe mubeera nga muwa obujulizi mu buwenga nga muli beesimbu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga mumanyi nti abawulira eri abalaba. Wala yajrimannakum, tekibaleeteranga shana'anu qawmin, okukyawa abantu ng'obukyawe bwe mulina eri abantu abo bwe mugenda okuwaako obujulizi tebubaleeteranga ala alla ta'dilu, okubeera nti temujja kubabenkanya eri abantu abo bwe mugenda okuwaako obujulizi olw'okubeera nti mubalinako obukyayi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba abakkiriza ti singa obeera wakati wo ne wakati w'omuntu gw'ogenda okuwaako obujulizi nga waliwo embeera etali nnungi, nga mwasowagana mu kintu ekimu oba ekirala, nga muyina obutakkaanya mu ngeri omu oba endala, beera nga embeera eri eyakuleetera obukyayi, embeera eri eyaleeta obukyayi wakati wo ne wakati w'ono omuntu gw'ogenda okulamula, togireeta mu ssaawa ya kubeera nti olamula, kubanga ejja kujja kumulamwa. I'dilu, mubeere beesimbu. I'dilu, mubeere abenkanya nga temuyina ngeri yonna mu mitima gyammwe gye mugenda kwekubiiramu olw'obukyayi bwe muyina eri abantu abo bwe mugenda okulamula. I'dilu, mubeere abeesimbu. I'dilu, mubeere abenkanya. Wa aqrab littaqwa, ekyo ekijja okubasembeza okumpi eri awali okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, mutye Allah. Inna Allah, mazima Allah, khabirun, mukenkufu nnyo bima ta'maluuna, byonna bye mukola abimanyi. Akimanyi bulungi bw'obanga owadde obujulizi nga bulimu obukumpanya, akimanyi bulungi, teyeetaaga kubeera nti abuulirwa. Akimanyi bulungi nti owadde obujulizi ng'osinziira ku nge, osinziira ku nsaalwa, osinziira ku busungu bw'oyina. Awadde obujulizi ng'osinziira ku bwesimbu kuba kukulaba ekyo kye walabanga okikoze mu mazima. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi bulungi. Oyo ali ku mazima n'oyo ali ku bukyamu, oyo alamudde mu bwenkanya n'oyo alamudde ng'asinziira ku bukyawe bw'ayina eri omuntu oyo gw'alamula. Byonna Allah ategeera bulungi ebintu ebyo. Wa'ada Allahu, Allah yalagaanyisa. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا، الله يرغانيسا بكريزا وعملوا الصالحات نابا بجكل ميرمو ميرونجي لهم مغفرة تبين وكسني والسينغا بنابا كوبيتدي وأجر كريم عظيم بجك فنين بيرنن ما سوغين الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا نابا بتكيزا وكذبوا بآياتنا لبرين بسامتك غفي أولئك أصحاب أبن ببجو كبير بننيني الجحيم ومرير الجحيم كنا كرين كمريرو ببجو بينجرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم
منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا أبانهم وأبكرزا اذكروا نعمة الله عليكم مجكري تشنجر الله سبحانه وتعالى تيبساكو echengira ky'okubeera nti muli bakkiriza idh hamma qaumun mujjukira abantu lwe baali baagala ayabsutu ilaikum aidiyahum okubeera nga bagolola emikono gyabwe gye muli babeere nga babalwanyisa babatte. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fakaffa aidiyahum ankum, n'abeera ng'akoma ku mikono gyabwe ne gitabatuusaako bulabe. wattaqullaha muti Allah wa ala Allahi ne ku Allah oyo gwe tubagamba okutya falyatawakkalil mu'minuun, abakkiriza abannamaddala gye basaanidde okubeera nga beesigamira. Aya eyo yakka mu kiseera Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yamala okubeera nti afunye ekizibu. Omusajja omusiraamu omu yagenda natta abantu babiri mu butanwa be yali alowooza nti baali bantu ba bulabe nga bakafiiri, bwetyo bwe yali endowooza ye n'agenda abeera ng'abatta mu butanwa. Abantu bali bannannyini bantu abo abattibwa bwe bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusaba ddiya yaabwe, okusaba omutango ogulina okuwaweebwa mu kuttibwa kw'abantu baabwe abattiddwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeesanga nga tasobola kubeera ng'akuŋŋaanya omudidi gw'ensimbi abeere ng'aguwa bannannyini bafu bali babeere nga bamaze okufuna ddiya yaabwe ku lw'okuttibwa kw'abantu baabwe abattiddwa omusiraamu basse. Naye olw'endagaano yali wakati wa Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'Abayahudi abaali mu Madiina, Abayahudi abo baalina ku ssente, baalina ebyobugagga, naye Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali yakatuuka mu Madiina yakola nabo endagaano nti tuliyambagananga mu bulungi ne mu bubi. Nabbi yagamba basahaba, n'agenda ne basahaba nga mu buli bakhalifa abana, Abdurrahman bun Auf naye yalimu, ne bagenda eri Bani Nadir ne babagamba bannange tufunye ekizibu, omusajja muffe yasse, omusajja muffe abasiraamu yasse banne babiri mu butanwa, naye bannannyini bafu baagala tubeere nga tubawa ddiya yaabwe, naye tubasaba mubeere nga mutukwatirako ng'endagaano yaffe bwegamba nti tunaayambagananga mu bulungi ne mu bubi. Abasajja bano Abayahudi ne bagamba nti kyetwayagaliza embazzi kibuyaga asudde, bulijjo twagala Nabbi Muhammadi okubeera nti tumutta n'abantu be tubabeere nga tubamalawo eddiini ebeere ng'ezikira, kati yennyini yatwereetedde. Ne bamugamba ogira obeera ng'otuula awo ne basahaba, obeere nga bwe tutegeka ssente bwe tutegeka n'ebyokulya tubeere nga tubaaniriza mu ngeri y'okubawa obugenyi. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abaatudde ne basahaba ng'alowooza nti nno bali kye baliko kyakubeera nti babala ssente, kyakubeera nti bateekateeka byakulya bya bugenyi. Baali mu kukola pulaane ey'enkukunala okubeera nti baagala babeere nga babatuusaako obulabe. Baapanga agavubuka ne babeera nga bagakwasizza ejjinja ery'amaanyi libeere ng'evvubuka eryo lirinnya waggulu ku kizimbe. Ekizimbe ekyo libeere nga lijjayo oguyinja guyiringise, oguyinja ogunene gugende gutuulire Nabbi sallallahu alaihi wasallama abeere ng'afa n'abakkiriza. Naye Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala n'amubagulizaako n'amugamba wootudde waliwo obulabe bw'amaanyi. Nabbi n'asituka ne basahaba ne bagenda. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti nno jjukira ekiseera abantu bwe baali baagala okukuzikiriza ng'olina abakkiriza, naye Allah n'akoma ku mikono gyabwe ne batasobola kubatuusaako bulabe. Era ekyavaamu oyinza okukisoma mu surat al-Hashri, kyabaviirako okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabagoba oluvannyuma lw'okumenya endagaano y'okuyambagana y'okuba obumu mu kitundu, ey'okubeera mu ngeri y'obwasseruganda, ey'okubeera nti babeera na bayambagana. Allah subhanahu wa ta'ala n'abalalikwako okubeera nti bagobwa mu kibuga Madiina, baleke okubeera nga baliraana ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okubeera nti bayawukana n'endagaano ey'okuyambagana. Era Allah n'abateeramu obuswavu mu mitima gyabwe n'okutya, ne beesanga bo kennyini nga tebakyasobola kubeera nga bawangaala ne Nabbi. Allah n'abateekeramu okutya mu mitima gyabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamenya mu jjenje ekkalu okubeera nti abafulumya mu Makka mu Madiina ne bagenda ne bawaŋŋanguka ne beeyongerayo ne babeera nga bava mu kibuga ky'e Madiina olw'obuswavu bwe baafuna. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ذكر الله سبحانه وتعالى بيقوات ndagaano ya bani Israila yabajjako batabani ba Israili ndagaano na wabaathna minhum 12 naqiba nitubeeranga twajja mubo mu bika ebyali 12 bye baali n'ababani Israila mu buli kika twajjamu omukulu w'ekika abeeringa yajja okubeera nga akubiriza abantu be okubeera nga beenywereza ku mateeka ga Allah abeeringa yakulembera abantu be mu kubeera nga abatuusaako ebyo byonna ebyetaagisa okubatuusaako omukulu w'ekika buli mukulu wa kika mu bika 12 Allah yamufuula omutume we abatume abo ku mulembe gwa Musa alayhi salam bwe yali agenda mu nsi ensuubize yali tannaba kutabaala abantu abaaliyo ba Amalika al-Kanaaniyin abaali abasajja ab'amaanyi abaali mu nsi ensuubize eyo nga baali b'amaanyi nnyo baali bamutawaana nnyo baali boonoonefu nnyo naye nga Musa baamugamba nti abantu abo ogenda mu nsi eyo naye ogenda kumala kubalwanyisa okusenga mu nsi eyo. Musa alayhi salam yayagala okumanya obungi bw'abantu bali n'amaanyi ge balina n'ebyokulwanyisa bye balina naddira abantu bano 12 abakulu b'ebika buli mukulu wa kika n'amuteeka mu lukiiko ne bamala okuteesa n'abatuma bagende babeere nga baketta amawulire g'abantu abo be bagenda okubeera nga balwanyisa basobola okuyingira ensi Allah gye yabasuubiza. Abakulu b'ebika bano baasobola bulungi nnyo okubeera nga bagenda naye bwe baatuuka eyo beesanga ng'abantu bali b'amaanyi nnyo ng'abantu bali bazira nnyo ne babeera nga bafunye okutya kunene ne bagamba bannange bwe tuba tuddayo tugende wa Musa yekka gwe tuba tubuulirako tetugezaako okubuulira abantu baffe abali wansi waffe nti abantu bali b'amaanyi bwe tunaagezaako okubabuulira bajja kutya okugenda okutabaala abantu bano babeere nga Allah subhanahu wa ta'ala bamujeemedde kubanga yatusuubiza okuyingira mu nsi eno. Ekintu ekyo baakiteesaako nga bamaze okulabwa amaanyi g'abantu balina ebyokulwanyisa bye balina naye bwe baali bakomyewo okuggyako Yusha gwe batunyumiza yali omuvubuka Musa alayhi salam gwe yatambula naye ku nnyanja nga bagenda okusoma ewa Khidir n'omuvubuka n'omukulu w'ekika omulala yayitibwanga Caleb. Abantu abo ababiri be baasobola okukuuma endagaano ne batabbira kyama ku buzito bw'abantu bali naye abantu 10 abaasigalawo abakulu b'ebika baayagala okutaasa abantu baabwe ne bababuulirako nti abantu gye baatutumye mu nsi ensuubize be batugamba okulwanyisa amaanyi gaabwe mayitirivu nnyo tetusobola kubeŋŋanga ne babeera ng'ate ekyama kyennyini kye baali bakoze wakati waabwe bakimenye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tijjukira abaana Adamu abo ebika 12 mu buli kika bwe twajjamu omukulu w'ekika ne tubeera nga tubatumye eri ensi ensuubize babeere nga bagenza okuketta bagende balaba amaanyi g'abantu abo. Waqala Allah yabagamba nti abantu abo temubatya bwe mugenda okulwanyisa yadde b'amaanyi inni ma'akum nze nja kubeera nammwe kubanga esaidi Allah gy'aliko yeyina okubeera nti ejja kuwangula eri saidi Allah kwatali yeyina kubeera ng'ewangula olw'obunafu bwabwe. Allah yabagamba nti nze mwe abakulu b'ebika 12 n'abantu bammwe bwe mutwala nze nja kubeeranga nammwe wonna we munaabanga mubadde eyo endagaano mugikakase nti nze saawukana na ndagaano wonna nja kubataasanga wonna nja kubeeranga nammwe singa nammwe munaabeeranga mukoze bino wammanga la in aqamtumus salata singa munaabanga muyimirizaawo essola tukola endagaano wakati waffe wakati wange ne wakati wammwe ab'ebika 12 era mulagire abantu bammwe bino bye tukkaanyizaako wakati wange ne wakati wammwe nti nze nja kubeeranga nammwe singa munaabeeranga muyimirizaawo essola mu biseera byazo wa atayitumu zakata naabeeranga nammwe singa munaabeeranga mutodde zaka y'emmaali yammwe wa amantum birusuli
naabeeranga nammwe singa munaabeeranga musazeewo okukkiriza abatume bange be nnaabanga ntumye wa azzartumuhum ne mubeeranga mubawa okutaasa ne mubeeranga mubataasa ku mulimu gwe banaabanga baliko nja kubeeranga nammwe wa aqradtumu llaha qardan hasana bwe munaawolanga katonda empola ennungi nakyo kiri mu ndagaano nnaabanga nammwe laukaffiranna ankum sayyi'aatikum n'ebibi byammwe singa munaakola ebintu ebyo ŋŋenda kubeera nga mbibasangulako kubanga ebirungi bye biriba mukoze biriba bingi nnyo ebiribeera nga bibakakasaako okubajjako ebibi olw'ebirungi ebyo biriba mukoze wala udkhilannakum bwe ndibajjako ebibi ekiriba kiddiridde kubeera nti mbayingiza jannatin tajiri min tahtiha al anhar ejjaneezi ziri kulukutira wansi bwazo emigga faman kafara naye omuntu alibeera nga awakanyiza ebyo bye twogedde n'abeera nga amenya endagaano baada dhalika minkum oluvannyuma lw'ebyo mummwe omuntu yenna n'abeera nga abisudde mu guluka bibadde mu ndagaano yammwe fakad dalla sawa asabiri aliba amaze okubulwa ekkuba ettuufu eririmutuusa awali okusiima kwange. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo byanyumya nti abayisirayiri yakola nabo endagaano nti ŋŋenda kubeeranga nammwe mu kiseera kyonna okubeera nti mbataasa singa nammwe mulibeera munyweredde ku bye mbagambye naye aliba ayawukanye ku ebyo n'abiwakanya yenna mu mmwe alibeera nga amaze okubulwa ekkubo eririmutuusa awali okwesiima. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله قام فبما نقضهم ميثاقهم Allah agamba olw'okumenya kwabwe endagaano zaabwe zitwakolanga nabo nga tebazituukiriza nga bagenda bazimenya la'annahum ekyaddirira kwali kubakolimira twabassaako ebikolimo byaffe waja'alna qulubahum qasiya oluvannyuma lw'okubeera nti bafunye ebikolimo byaffe twafuula emitima gyabwe okubeera nti mikakanyavu gikaluba kumpi ng'amayinja yuharrifuuna alkalima an mawaadi'ihi baatandikanga okufuula ebigambo nga babijja mu bifo byabyo ebituufu nga babiteeka mu bifo ebitali bituufu nga batandise okuvvuunula bye twabagamba kifuula nnenge wanasu haddan ne beerabirira ddala omugabo gwabwe gwe twabawa ogw'okunywerera ku mateeka ga Allah mimma dhukkiru bihi kwebyo bye buli lunaku bye babeera nga bababuulirira nabyo ne babyerabira ebigambo ebibabuulirirwa nabyo babyerabira ebiva mu bitabo byabwe ebituufu bwe ne babeera nga babivuunula nga bwe baagala wala tazaalu tattali'u ala kha'inatin minhum era nabbi Muhammad togenda kulekayo ng'olaba abakumpanya mu bo nga bangi abayahudi abo b'owangaala nabo ekibinja ky'abayahudi ojja kirabanga ekirimu obukumpanya ekyo ekitatuukiriza biragiro biri mu ndagaano ze mwakola togenda kulekayo nga buli kaseera olaba ekibinja ekinene mu bayahudi mu bo nga mulimu abakumpanya abannamaddala nga bano abakumpanyizza oluvannyuma lw'okukola nabo endagaano nti mujjanga kubeera nga mutaasagana babeere nga bakuyamba ng'obayamba endagaano bagimenye nga baagala okutta era Allah subhanahu wa ta'ala agamba buli zoonookolanga nabo endagaano nze nzikola nabo nga bazimenya ne mbateekako okubeera nti emitima gyabwe gikaluba ne babeera nga emitima gyabwe mikakanyavu naawe ojja kubalaba ng'obalaba bakumpanyiza ddala bakumpanya bannamaddala illa qalilan minhum okujjako abatono mu bojja kubasanga nga beesimbu era abamu mu bojja kubasanga nga bakkiriza ebyo by'obasomesa n'okusiramuka bajja kusiramuka fa'fu anhum abantu abo beera ng'obeenenya wasfahu basonyiwe obaleke gye bali inna allaha yuhibbu almuhsinin Allah ayagala abeeyisa obulungi tojja kubasobola gwe sigala ku mulamwa ogwo gwakukwasibwa naye bantu si bangu beenenye obeere ng'osonyiyirayo gye bali Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abeeyisa obulungi endagaano ezange tebasobola kubeera nga bazikuuma teweeyibaala n'ezizo z'okoze nabo bajja genda nga bazimenya era togenda kukutukawo ng'ogenda obalaba nga bakola ekyo buli kaseera singa onoobeera ng'okolaganye nabo. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. abayahudi ng'obadde batadde ebbali abayudaaya abo abakkiririzanga mu tawuraati awamu n'okubeera nti baali bagisudde mu guluka ate waliyo n'aba isa alayhi ssalaamu abakristaayo wa min alladhina qaalu nemu abo abaagamba inna nasaara nti ffe tuli bakristaayo akhadna mifaakahum nabo twakola nabo endagaano yaffe fanasu nabo beerabirira ddala habban omugabo gwabwe mimma dhukkiru bihi oguli mu bitabo byabwe ogwo gwe twababuuliriranga nagwo lunye ng'amateeka gaffe ge twagala nga tubaga bategeeza lunye nga